okugamba nti njagala kubeera wanjawulo, njagala kwezimba, njagala abantu bandabe bwe bati, njagala njogere bwe nti, njagala mbeere nga nina confidence bwe ti, si bisikire, birina omulimu gwabyo. Bw'onaavaawo mwosiibye ekiro kyonna ng'okola ebyo, enkya ogenda kukeera kuvulubanira kwani? While others are busy reading, enriching their minds, kikyokola wano mu Uganda we batakkirizangako nti ebintu bikyuka era babisoma. Nkugaye kye bamanyi kukyusa sitayiro za sex. Byokka byosanga oli ng'ali very very well orchestrated, ali wanannyonnyola nojja kino n'oleeta kino nga ne bali bonna bali kyekyo maada bonna bawagira gye emitwe. Tuvuganya nansi zikola nnyonyi bagenda ku myezi. And what do? Bwe tuvaawo nga tugenda nga tusaba. Ng'osaba. Nabagamba Africa is the most prayerful continent. And it is the poorest. And the simple answer is, nations are not changed by prayers. They are changed by work. Mugenda kunvuma ekyo si kigaana. Africa ye continent esinga okusaba. Buli ddiini zonna zisaba. Naye ate ye continent esinga obwavu. Era ne nkugamba nti continent amawanga tegakulaakulaniranga ku kusaba, wabula gakulaakulanira mu kukola. Nze yange gye nzikiririzaamu eddiini ne ŋŋenda ne njogera China, abamu bayinza n'ogyebuuza oli nagaa byebiki nkukakasa n'eyiyo. Naye olwaleero China tomanyi gy'oli, tomanyi gy'eri. So until Africans sit down and have such conversations, Abayisirayiri abajwa abatutuddeko olwaleero abakola buli kimu kyonna n'eddiini eyaabwe bakusanga ng'oli muddugavu ng'ogisinza, they will feel offended. Now, is their God racist? But why are they getting the results they want? Can we question ourselves ku bino ebintu? Like, really what goes on mu bulamu bw'abantu? Ebintu ebimu abakyova olaba abalala bagijjano ne batandika okuwuddisa abantu, tebisoboka. It is your mental limitation. Genda olaba abaana bameka kaakati abali kuno abawoggana obufuzi. Kino, and I'm not saying no kubanga buli muntu yenna alina calling ye, but look at how they are invoking the emotions and what they are doing today, day in, day out, and for the results which you already know. Instead of teaching minds to get strong, basobole to demand, to be determined to get what they believe in. And they are dealing with people who are thinkers, and they have trained a few around them. You get offended. Naye nkubuulira mazima, nkugambe the results they already know, because they know. Bakikwata dda bakibayingiza mu bwongo ate nammwe mukikkiriza nti nno kijja kuba.